nangaba kusibudde naye weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye onoonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato. Buterevu mukwano gwa faliyeyo tukwaniza nnyo nyini ddala mu programu ebintu bizibu nze nasaliriddya okwanja programu eno era nga njagala okwebaza nnyo nyini ddala nti weebale nnyo weebale ddala okuba nti munange ate olaba Delta TV. Assalamu alaikum abayisiramu mwenda munange abali eyo ekintu twakyongeddemu nate era tubadde mabegako nga tuli ku programu y'omukyala n'abakoza omujjukira bulungi omukyala alina amakaage mwami namuleka mu makaage Saidzeyo Munyonyo wabula ng'ebyaddirira nga relative yeddiza amaka ago. Swaga ekyagenda mu maaso tugezaako nnyo okulaba nga tunoonya ku bantu abo abaali bamanyiko ku bintu bino eby'omukyalo ono kubanga tukimanyi gye bali. Bwetyo nno olunaku olwaleero tusazeewo tulumbye tuli mu kizimbe kya Kirumira Towers William Street nga tuze okunoonya omwami omu omwami omuyisiraamu omukyalo ono gwe yanyumyako nti munange yatuyambako munange yakola bw'ati muyita lya chairman. Tugenda kuba tumulaba chairman ono tunnyonnyole bulungi tubuulire kubanga chairman munaye babeera bakulembeze kati obukulembeze bwe sibumanyi bulungi wabula nga agenda kuba bitunnyonnyola bulungi na kiki kyayogera ku nsonga y'omukyala n'abakoza. Katumulabe tovaawo. Okay, chairman sense okulaba erinnya nze Magumu omuzamiri mu meya ndi chairperson wa William Village ate ono bwe yamanya nali chairman w'omusigiti Masigidi Salama ku Salama Road yamanya ti chairman wa Masigidi Masigidi mpazi kyeki omuzigiti abasiramu omusalira so wali otwala ekitundu ekyo ekiseera ono omukyala bwe yafunira obuzibu. Ebintu bino wabiraba otya? Afe omukyala twamusanga ng'ayina ebizibu bwe twamubuuza n'atunyonyolamu kati bwe atunyonyola ng'omuzigiti ne tumuyita ne mukwasa kakyoka omuzigiti ne tutandika okumuwa obuyambi then ne tuvaawo ne tugenda mu kooti nga twamusanga amaze kuwaaba omusango mu kooti n'atugenda tulambuuza ekizimbe ky'asulamu ng'asulamu nga baneighbours ayina endagaano zeyagulirako bbaawe zeyagulirako nga bbaawe yakafa bazimba n'ennyumba nga weeri naye kakati bwe baaba mu kooti oyo mwami Sendagire n'ajja n'agimenyawo era ne tugezako nnyo okusitopinga naye nga kugamba tekyasoboka. Oyo omugenzi omusirikale Kaweesa nga ali too close n'oyo omwami Sendagire kale tugenda mu kooti ne tusinga omusango nga bamukompensating ennyumba ye ate bamuwe n'ekifo kyawalala bwebanga wasoli akyagala kale bwe twavaamu oli Sendagire n'akola apiiri n'abuzaabuza batwagambako Sendagire tuteese ng'agamba yagula ennyumba awalala n'azimbira abaana ab'omugenzi tugamba otutwale otulage ate okwenda tuwansifa nga tatufaayo paka ne tubeera paka omusango bwe yakola apiiri paka leero bukyaliyo ne frustrating nga toli kyokola kati tusigala nga tuyambako abasobola paka leero. Kati nze pasi kye nandyagadde okubuuza mwe ng'Abayisiraamu nti temuyinaayo any body bekibiina kyonna kyemwakwatagana nakyo oba ekyali kisobola okuyambako omukyalo oyo? Ebiina weebiri naye twagezaako kyamuzirimu Rabita naye nga abakulembeze tebali settled bulungi wadi muzirimu liigi kiri awo odi Kampala twagezaako naye nga taamuzi nyingi ba certificate z'abaana bazaagala taamuzi ng'ezo abaana mu myaka gyabwe bazaalibwawa baagala ba certificate n'ebintu ebirala ate ngenda kuzola ekiseera omuntu ali waswasi tetula mu kifo kimu amuyambyeko omulala ate omulala ataddemu buto okutandika buto esinga nti omuntu omu yakontributinga singa kyali ki kubanga tera omuntu omu yatwala obuvunaanyizibwa nti ayambe ago oyo omukyala n'abaana be
yasanga buli muntu banjawulo abamuyambako kale tetwafuna omuntu ntona ebintu binalwanirira paka at the end kikyatamu obunafu ekyo naye nga ebitongole bwebiri ebiyamba naye nga twafuna kugamba coordination teriiwo bulungi. muteekateeka kukola ki because ekyaddala obuyambi akyabwetaaga ekyogamba nti onaveeyo amuyambeko wani oli akola atya nabo batuuka ne bakoowa anti tugezaako okumukwasagana n'ebitongole bya NGOs ebyo bya busiraamu then tulowoozaako okumutwala mu kakiiko ka justice bamagamaire naye tumutwaleyo naye nga ekiseera kitaba kutuuka mukirina mu plan tukina mu plan nebbalwa twakola draft zaazo nga twagala tumutwale naye ekubira enduulu ekwe byonna nokuba nti tulaizinga ssente ez'okunonya appeal naye egende mu maaso. tuyanze ge olina kiki kyoyagala okwogerako ku ekyo okusinziira embeera eno nga bwagiraba? Kyandibadde njogera nti oyo sendagire naye muzadde ate oli muganda oyo yafa yandibadde bwebanga ennyumba gyeziri nti yazimbira abaana bamulekwa akole ki azikwasa abaana kati abaana batandise okukula n'abaana bategeera n'ekyokubiri katawirira abaana tebasoma abaana tebasoma baba ku ssomero agenze kola n'atasoma kale singa ayambye abaana bano bakola ki n'abanga babasoma nabo ne babamu abantu mu future nekira okubira abasiraamu bananga abalina obusobozi babe nga bayamba ono omukyala kubanga alina abaana bawerako sinti omwana omu babiri kale abaana alina mbiwerako singa ffe tubeera wamu tuyamba eno family tumanye mu future Mungu naye ayinza kugijjamu abantu abalongo. tuyanze chairman ebigambo bwe bityo ebibadde ebintu yenga weyabiraba bye bagezaako okukola bambi nga tebamagaliza okuba nti afuna obwenkanya. Tugenda kuba tulabako ate omuntu omulala eyamanyako ensonga zino oba oliawo naye nga alina kyataddemu sokulanga abaana bano babeera bulungi katumulabe naye ate abeeko obugambo bwatugamba. Saba nsanyusa okulaba erinnya saba Kakaire Abdul. Assalamu alaikum. Salam Okay, tuli ku nsonga z'omukyala Abakoza. Nsaba ombuliremu kugwa ensonga wazimanya kuva ddi byali bitya n'ebiringa ebyo. Kati nzo okutegeera ensonga ezo waliyo muganda wange dokita yali mukwano gwa mukyalo ono kati mukyalo ono n'afuna obuzibu ne bawe n'afa kati kojja n'agala munyaga maka n'abantu we yali awangalira kati muganda wange oyo nga amuyambako omukwasaganya ensonga ezo amuyambeko kati mukyala ne bamukwata tumukwata ne banoonya abamuyimirira nga tiwalikagamba mukyala ono nanyinyolamu n'obuzibu yafuna obuzibu naye esooka okumuyimirira nigamba tekiritaafuna kumuyimirira bandeeta nze nfuna bolowa ntuga nti muyimirira ng'olwo omwami oyo sendagire Meji nga amukuta amutese munda ntugenda nti muyimirira yemba kimu ni taatawo omuto bamutamwami Fredi taatawo ono mukyala tugenda tumuyimirira n'avaayo tumala okumuyimirira n'avaayo kati n'agamba n'alwana nnyo n'akolagana ne poliisi nga ayagala mukyala bamuzeeyo mukyala n'asooka neyeekwekamuuko tebeyeekwekamuuko ate n'alagira poliisi ekwate ife abamuyimirira munda era nze ne bantulesinga nnyo wano bankwate ne mbalemesa kati oli taatawe naye ne bamukwata ne bamuteeka munda yamalira ddala bamwezi mulamba nga musibe nze ne bampiika nnyo ne mbabulako tugenda nga tumuyambako se mukyala nga tuziikanyako n'avaayo nandamu n'alabika olabika musango negigenda mu kooti naye mu kooti nafuna looya nasigala nga akwataganya omusango okusinga bya mu kooti saagendangayo nnyo nze kasana navaayo nali nange ntandise nga seewala nyo engeri ginamuyimirira nga saagala mwami oli andabe n'atulaba bubi nnyo
nafe yagala tukwate. Kati omweyimiridde amaze okuvaayo olwo kiki kye muteekateeka ddala okuddamu okufuna obwenkanya? Anti nga tutaga omukyala afuna obwenkanya ebintu byalina abaana talina waasula tugana osulako mu muzigiti nga twagala omukyala ono ddala tufu buli ludda wafuna obwenkanya n'omukyala naye nga oli omwami amugamba wano wange nengamba tewajja watya okubawawo kuba waguzaawo oli omwami yali mutabanyiiwe n'amugulako kumugulako kati mwami bwe yafa yafuulira omukyala. Mwami wange agenda okumpa saali yagula poloti e Munyonyo era nasanga ennyumba eyo ali mu kugizimba ngeri corporate nga poloti eyo yagigula omwami kojjaawe Sendagire Muhammadi. Mwami wange nituuka ne tuyingira ennyumba yaffe mu 2022 ne tudda e Munyonyo ennyumba nga emaze okuggwa. Mwami oyo yali ani? Baamuyitanga omugenzi Nyanzi Muhammadi. Sendagire n'ennyumba kumpi bagimenyawo kyanaba nga talina waasula bakaleera aza tawana n'emisango mu kooti ekintu kino bwe tukitunulira ennyo omwami Sendagire nga naye mwami muyisiraamu ddala mwe mukiraba mutya? tutiramu obunanfuusi buli mu kintu kino. Mwami yali munanfuusi kuba bamuwa sente mutabani we yamuwa sente ate okumala okufa ate n'infactory yafaamu nga sinambula okufa ngera yagala kweddiza abantu awo kuba nooza yagenda okutunuulira nga mwami wanaaba wali talina bwe yeddizaawo kati nooza n'asalawo oba kumugjawo oba naye ekyo tiyakikola lwa ddiini kuba ddiini ebyo si byeragira. Ddiini eragira obwenkanya, ddiini zonna ziragira obwenkanya naye kiri buba bunanfuusi bwa muntu tubutagaliza kuba mutima mubi kuba mwami oli ngeri gyayisaamu omukyala nga mbi nnyo nti nosaana kukkiriza nti nebyakola atutegera mu ddiini. Yali munaddiini nga tajjako nkofiira ku mutwe asaala eka n'obuuza ono biki byasaala n'obunanfuusi obwo. Mutabani wamulekedde omukyala n'abaana bagabaganya mu nnyumba okufuuka emomboozi nga tebana ne basula nindi nga tolinamu wadde omutima omusaasizi ate nga mwami si yali obubenyi yali alinawo naye nakugobaganya omukyala nga si mumativu byalina nga nakana wawulira akeetaaga nako akatwala paka era lyakatwala era byakyaliwo. Nga tukyali mu struggle eno y'okuba nti omukyala ono atwagala afune obwenkanya nga bw'aba tanakufuna bwenkanya still wakyaliwo struggle y'okuba nti twagala abaana babeere mu masomero n'ebiringa ebyo. Omukyala agamba nti Kaweesi ne chairman yakyogeddeko yeyalinga above waabwe nti amuli ku lusegere buli kimu kirina okuyitawo nga bwakola ki nga bwakyagala. Kati munnange Kaweesi waatuuka meeting teyaluka ngamba olukiiko terwatuula wabula okwalinga okutuula ng'agamba bafande byonna bakoza mmujje waawo mumutwale kabalaga atakirizibwa kubeera nkuba ekisookedde ennyumba ejjamu okuba n'abaana nemugamba afande Kaweesi nsaasira ndaba nga bwendaba n'abaana bange n'Enyanzi yaleka ategekedde abaana be nayeka abategekedde naye gonteeke mu mbeera y'okubonaabona nga kitaawe yafa tetegekedde baana nemugamba lwaki ombonyaabona. Kaweesi yanzamu kimu n'abakooze kyolina okusooka okumanya omwavu tasinga muki tasinga musango okugaye togenda bbeera wano. Kaweesi nga yayogera afande Kaweesi mwennyini ekyo yakyogera nyimiridde wano nga ndaga nti n'okunkwata kankutteko mwannyinaze nokimanya omwavu tasinga musango oli wante ndi wante naye omwavu tasinga musango okugaye togenda bbeera wano. Essaawa eno Kaweesi waba nga taliiwo muyinza okuddamu ne musucceedinga oba nedda? Ekintu kyombuuziza kati kibuuzo ekibaali kyetaaga looya yali mu musango yali agutunuulidde nawe ogutuuse wakati ebyava mu kooti saabitunuulira nnyo kati looya yali mu musango guno eyinza okumanya wa we yakoma nakiki wayinza otandikira oba bw'atandiikira awo ayinza okusucceedinga kuba oli omwami buli yagiranga ati ng'addukira wa Kaweesi ng'atekamu effort amaanyi ge naye kati kuva bwe yavaawo kati
omukyala tufune kanso oyo tumubuuze oba kati asobola okutandikira awo kuba samanya nnyo byagenda nnyo mu kooti ate naki toyanza nnyo ssebo olina kyewandyagadde okusembyayo kyenyinza osembyayo just mukyala kufuna bwenkanya oba musobola omuyambako asobola kapoloti ako wadde ennyumba bagimenya naye osobola okufuna poloti ye emuddire afune bazakisa bamuteremu akayumba ebintu byakumirawo abaana sobola okusoma awo kati omukyala tanani wabeera abeerako wali bamusuza namusuza naye omukoowa suma bawe yamulekera ebintu bye nebamutwalaganya tweyanza nnyo ate tweyanzege bwatyo naye wategeezeza naye baali bamunoonya naye bamutwale mukomera olw'ensonga nti yali ku sayidi y'omukyala bizibu era bibeera bizibu mutuufu waliwo ebintu betunya ne weewuunya ye olina ekikyo naye nekisayidi kyo n'okikayanira naye nga yensi mututambulira be bantu betubeera nabo each and every day gwobeera naye toyinza kumutegeera ddala kikyakulowooleza munda mutima gwe byebyo abantu banene bye bategeezezza ate omukyala yatugambako nti abaana babawako sponsorship mu ssomero limu Saidiza Yegomba weewaawo tugenda kuba tulabako ate abavaayo okuba nga bayambako abaana bo bakyogerako ki lino omwami John Bosco Wetaka agenda kuba batubuulira bo abakwasaganyisa abaana bano ku sayidi eyeeri okusoma ebintu babiraba batya ye abaffe ddala we batuuse tulina kye tulengera mu maaso oba nedda sebo nsanyusa okulaba kale nyabo obulamu bugamba ki obulamu bubadde bulungi ennyabo mwami Wetaka ennyabo somero shipozi Buyanja Preparatory School ennyabo mu kitundu ki Gomba Maddu ennyabo mwami Wetaka oli musomesa right musomesa head teacher w'essomero eryo head teacher butereevu ebibuzo kabigenda erigwe jabita bulungi anga it means to be an orphan okuba nti embeera gye musobola okuyitamu so bwe yambulira abaana abo gye bali kiseera kyangamba maama ali Saidiza Ensangi abaana tebakyasoma kati yayagala ndabe tulabe engeri ki gye tusobola okukola ki era kinamugamba nti mumpitira gye tubeere abantu bameka basatu era twasinkane kabalagala kambayambe nga bwe naaniyambe abange era abafuuka baffe tekiriko kyogamba nti oba ki tuyanza essomero bayita Buyanja Preparatory School Gomba sijja bagamba nti nnina nnyo amagezi agali awo nibazira kisa namwe leero muna abaana tebagenze kusomera ate ebitabo olina nagamba kino tya kati essaawa zino nnina omwami eyanyamba ku baana nga nyongera okwebaza omwami oyo taminsi Otaka amitani Otaka ali Gomba Maddu essaawa zino abanange gye basomera tweyanza nnyo tweyanzenge omwami John Bosco watyo bwatugambye emikwano njagala omwebaza nti yeebale nnyo yeebayi ddala n'essomero lyonna because okusalawo kizibu nga bwe tugambye nti mitima kizibu bangi tubalabeko naye nga tebasobola kusalawo ng'abantu banene bwe basalawo kitudda ku ffe naffe abakola nekitidda ku mmwe abalabi nekidda ku mutu yenna ali eyo nti bw'obanga n'akakisa ng'osobola okukwata ku kyolina n'ogabanyako n'owako omuntu omulala nga tolina kintu kyonna kyogenda kuvaako togenda kulwala togenda kufa tewali kibi kigenda kukutuukako kikole because leero lulwe ate enkya lujja kuba lwani lwange tugendagendako mukumulamu naye nga tunga embagamba nti Delta TV tukole tubakubiza kwongera kukola namaanyi kusobola kuba bulungi kukola namaanyi kwetegekera ebyo by'omu maaso nasaliriddya tukyagenda ddala maaso naye kati omulemu tobaako nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato